Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yena gy'osinzira kutulabira gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda nawe ali mutala w'amayanja we bali kubanga ate otugoberera. Mukama nkwebaza olwabuse kino omwalaba kitibwa kyo n'amatendo saba omwoyo mutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati omusumba Sarah Bunjo alina ensonga gy'ayogeddeko. Ensonga eyo nagiraba dda naddala eyo gye mubeera nammwe ababeera ku social media ez'enjawulo. Eno ensonga nkulu nnyo era njagala ogiwa amatu. Agamba ebisiyaga biri mu kkanisa. That is true. Ebisiyaga biri mu kkanisa naddala mu baana abawala. Musumba Sarah Bunjo simanyi oba okkaanya naye oba takkaanya naye naye ka nkubuulire either oba okkaanya naye oba tokkaanya naye, it is very true. Njagala omuwulirize dakiika eringa mu kitundu nkomewo nze nkuwe komenti zange naawe ompe komenti zo mu comment section. Ebisiyaga ebyo mugamba simanyi oba etteeka ly'ebisiyaga baali waabira naye ka nkubuulire muzadde gwe kuuma omwana. Ebisiyaga biri mu ggwanga muno biri ku social media biteevuunya biti naye nga n'ababikola tebazina kye balina. Omusiyazi omusiba mu Uganda kizibu. Basobola n'omukwata n'abeera ku poliisi ennaku bbiri ne bamutta bw'aba bamusibye. Naye ng'obutambi bwe buli sina AI ba forensic bamaze n'obwapuruvinga nti this is not AI, it is a original video. Naye ne batabaako kye bamukola. Ekugambye sina ggwanga Uganda lyokka, ensi yatabuka. Njagala osooka owulize Musumba Sarah Bunjo nkomawo tweyongereyo. Kambabulireko ebiri mu church. Let me tell you what is in church. Mumanyi nti ebisiyaga biri mu kanisa bitambula abakazi. Do you know that homosexuality is in church? Kati nemwe temuli ku basajja ate abakazi bo basusse. For the women it's even worse. Wabwe obulaba bwesesasa nga gwoga nti naye nga buli ku birala. You think they are just friends but they are Ekisiyaga beyond. kyalidde abaana abawala. It has approached the women. Kubanga buli lwe tukujja tugamba you are going to go to nations. Say Kubanga tugamba mugenda genda you mawanga. are receiving your visa. Say amen. Ofuna visa yo gamba Kakati amen. Now, nekye tubadde tuddukira where we've been running to, enzigi bazigadde. the doors are closed. Bw'olowooza nti Trump You think it's naye Trump. Katonda ye yaggaddewo. The Lord closed the doors. Katonda ye yaggaddewo. It's God who has closed the door. Tukomewo. Let's come back. Agamba mukomewo mu abaana abaaseeseetuka. He says that Nange come back, you who are okuseeseetuka backslidden. kwammwe. Nze kye mpulira eddoboozi lya Katonda erikaaba. The voice of the Lord These are is not crying. times of celebration. Bino si biseera These bya are not kujaguza. times of shouting. Bino si biseera These bya are kuleekaana. times of crying. Bino si biseera bya Tearing our biseera bya hearts, kaaba nga tuyinza falling emitima, before God, nga tugwa amaaso and ga Mukama, repent for our nga generation. twenenya ku lw'omulembe gwaffe. Kale ndowooza omusumba Sarah Bunjo omuwulidde bulungi ng'asengeka ensonga ze. Kaakati nze ku social media okwo omutero balaba ng'oli musajja neyeeyita erinnya ly'ekikazi simanyi anti biki simanyi anko biki naye nga yeeyita anti naye nga mukazi neyeekyusa natandika okuba nga enviiri azikola azitetenga nga neneeyisa yennyini yeeyisa kikazi naye nga musajja nga gwe omulabi first time nga kikutwalira okulowooza ennyo n'okwetegereza ennyo okumanya nti oba ono mukazi oba musajja nga kikuzibuwalira okuba ng'obaawula naye ng'ekyaddala mu kusajja naye nga yeeyisa kikazi nga n'enjogera yakyusa n'entambula ate nolaba omukazi nga yeeyita anko. So kwebali ku social media obutambi bungi butambudde
butambula nga obwebisiyaga ne poliisi nebulaba nebayita nako nemala nebata naye nga si AI yaddala. Okitegedde? Kakati muzadde kuuma omwana. Nomanyi kyekireeta ebyo? Timoseewo ekisooka 6:10. Love for money is a root cause of all evil. Oza babikola ba sente bezibakozesa ebyo. Kubamanyi wanaakola ebisiyaga ne bakalina abantu 3 bagenda muwa sente. Kati mumulaba avuga akoze no bizinesi n'omwegomba abeera ku live okwo n'omwegomba njagala kubeera nga gwe singa nange mbeerangako muvubuka muto avuga emmotoka we naye nga muganda wange sente gyazijja wabi. Kitegedde? Kati love for money etuleetedde ebizibu, etuleetedde omutawaana ogw'amaanyi gaffe abaana ba Katonda. Ekyokubiri kugenda bweru. Era ndabya omusumba Sarah Bunja agamba ne twebaza Mukama nti n'ensi endala zaatugaliddeyo. Kubanga bano abaana abasinga babikola kubanga bagenda bweru. Babasuubiza nti okugenda e US okufuna mangu visa gamba nti ndi musiyazi erya ku bisiyaga ojja gina mangu ebweru. Connections ez'enjawulo. Okitegeera? Connections, abaana baagala connections. Mulaba mwana buli lunaku agula iPhone, buli wiiki abeera ne iPhone ndala. Ng'onoonyeza visa egenda US, Canada, UK, myaka 2 onoonya visa ekubuze omwana agifunidde mu weeks 3 oba mwezi gumu. Kankubulire ensi eyonoonese. Muzadde kuuma omwana. Gaye mubulaba kwesesaasesa naye nga busiyazi bwennyini obuwedde emirimu. Tebala tolabanga muntu alina ssente n'omala gaggwayo n'ogamba ono alina nnyo ssente ono omugagga no, tomala gaggwayo kubanga tomanyi gy'azijja. Naddala nga muvubuka tomulabyeko nga we yatandikira, tolabyeko engeri n'omulabirawo ng'atandise kuvuga. Abaana babalidde ebisiyaga for money. Abaana babalidde ebisiyaga okugenda mu nsi z'Abazungu anoonya visa. That is very true. Ebisiyaga biyitiridde biri mu kyaki. Jjukira abaana ba kkanisa emikwano gyabwe egisinga gyonna gyansi kankubuulire. Babeera ku social media okwo ku zi live zaabwe ne live y'ekyaki tasobola giraba wadde okusooka eddakiika 10. Naye abeera ku live ezo bonna ne babeera bound ne bafuna solo tayi. Okitegeera? Lwaki? Baagala mbu connection. Eza Yesu zirwawo. Abaana bali mu bisiyaga bituufu. Ekkanisa eyingiddemu ekisiyaga kigisensedde kiti. Ate okumanya ekisiyaga kizibu, ekisiyaga kijja n'omusimbi. Awo wali obuzibu awo. Ekisiyaga kyonna kyetooloddwa ssente, kyetooloddwa visa. Kati osanga omwana waffe yalokoka afune ssente, yalokoka agende America, tasobola kiwona. N'oba oyagala otya kizibu, kiba kigenda mukwata. Abaana tubalaba kuba byuma, tubalaba kola naye nga abaana babasiyaze. Kama nsaasire oba gwe tokitegedde oba gwe tobiraba ffe tubayira. Waliwo omuntu gw'olaba n'olabira ddala nga sayini z'alina 9:9 z'abasiyazi njereere. Obutambi ne buso naye bannange simanyi nakumanyi. Simanyi.
wano mu kampeyini Kisiyaga bakikozesa nnyo ekyokulwanyisa ekyokunoonya akalulu. Gundi tawagira Kisiyaga, baava yayogere, gundi tawagira Kisiyaga, ffe tetubiwagira. Okitegeera? Naye obutambi buzunga ku social media buti, ne buzunga ne budde, ne buzunga ne budde. Omuntu obutambi bwe ne buzunga n'atatya najja ne mu kamera nagamba nze bisina bituufu naye nga yijje ne bamusamoninga n'abeerako eyo ennaku nnya ne bamuwa poliisi bondi oba ne bamuta oluusi ne batamuyita namuyita. Kati abaana baffe tubawadde amasimu, kana akamyaka 8 kamanya essimu myaka 10 ekitegeera bagwa ku butambi obufaanagana butyo. Ennaku zino mu Uganda oba mu nsi yonna kontenti w'obukunya okubeera obwereere yaliko mu yakuwa view. Oli taswala n'akola live ng'ali bwereere oli n'aggyamu engoye n'asitama eyo vidiyo n'egenda mu miliyoni 10. Okitegeera? Kakati omwana naye alina ka TikTok akawunti wa kkanisa ateekayo bya kkanisa agenda olaba biriko abantu 2 agwa ku vidiyo 2 days ago naku 2 emabega eri mu miliyoni 10 ng'agamba bino bye bikola nga lwaki tatandikirawo. Simanyi na UCC byekola, Uganda Communication Commission simanyi. Oba bano ba TikTok ba YouTube babatya oba nabo bali under captive basajja bato ne bakazi bato tebalina we batandikira. Nze sibitegeera naye gwe ow'omwoyo obimanyi, omanyi ki ekikutta obudde. Tebalina na akawunti ezo baali zibaningiddewo n'omuntu ne bamu oba nasooka agendako eruzira weeks 2 oba 3 n'akomawo ne bamuwa restrictions teri kuddamu kulaba ku social media yonna fefuuya. Naye kakati otumbira baserebu bonna mu Uganda ba influencer bonna abasinga bali mu characters, sijagamba nti basiyazi naye abasinga obalaba mu zi characters ezo abamu obutambi bwabwe busiba butambula ku social media. Abala content gwe bakola wabuwemu yennyini tasaana na kutambula. Kati zebalimanya UCC erina ability edetectinga content afaanaganako wati. Naye bw'osanga nga zi TV ate ziwadde abo emirimu, zi TV abaana bamwe kwe basiiba ogenda okwesanga ng'ate abo be bafunyeyo emirimu. Ogenda okwesanga ng'obulango kampani anti zinoonya ba influencer bakubira bulango ng'abo be bayise be ba influencer abakola vidiyo ez'obuwemu abali mu characters ez'ebisiyaga abafulumiza obutambi ne butrendinga nga bakola ebisiyaga nga zo kampuni zo ziraba be bategeere nnyo era be balina okubeera ku bulandi zaabwe. Ne bannange eggwanga n'ensi yonna byetaaga kusabira. Naye ate ekisinga byonna gwe mwennyini you are number 1 protector of yourself or your children. Gw'olina osooka okwekolamu omulimu. Alwana natandika gamba gavumenti gwe pulezidenti w'amakaago gw'olina okukola ekisaanidde kyonna okulaba ng'abaana bo bali protected. Gwe kola ky'oteekeddwa okukola, ebisigadde obirekere Katonda. Naye tetufaayo, we have neglected our responsibility. Kati eno holiday toyagala kumanya onaatera ofuluma saa 11 ofulumye ogenza okomawo 4 bali mu holiday tomanyi gye basibye balaba emikwano gye balina. Kama ayambe, kama akole ki ayambe naye baaba. So wabadde akomekereza obusumba Sarah Bonjo kale baneetuuze emitima gyaffe tukabirire Mukama. That's the only solution.
kabirire Mukama. Kale nange ngenda kulekera ebyawandiikibwa ebyo z'omutima gwo, kabirire Katonda. Yoweri 2:13, let us lend our hearts. Timoseewo ekyokubiri 4:3-4, abantu they hate sound doctrine. Kati waliwo ajo omulumba nsumba Saalabuyo byayogedde naye nga alimbye eki. People hate sound doctrine. Ekintu kyonna ekivayo nga kimupiininga akyeyetinga. Baagala bana bamasaajinga wamma gwe jangu mu kyaki, jangu nga wooli, oba oli musiyazi, oba ojje n'eccupa ye ya wayini, gwe jangu. Ebyo byebaagala abasiyazi n'abalala kubanga bagenda feelinga party. N'ebyo bye bagamba that is bad. Tebaagala. Kati people hate sound doctrine. Ekyokusatu kyensoose nakyo 1 Timothy 6:10, love for money yesinza okuleeta ebizibu okwetooloola ensi yonna n'omubiri gwa Kristo. N'okulaba nga kanisa egudde mu bisiyaga kubanga omusumba yali anoonya ssente, brother yali anoonya ssente, sister yali anoonya ssente, n'akomekeza nga agudde mu mikono w'egitu egy'ebisiyaga. So Mukama atuyambe. Ddala gwe muzadde gwe, guno omuyembe baguyita .com era gwo gwabula mufu. Otaakola ng'omuzadde kyalina okukola, your responsibility ng'omuzadde. Social media yo egenda kwonoonera omwana. Webali abo be bayita ba influencer, buli omu baalaba vidiyo zaabwe oscrollingako kimu bibiri yeeyiye. Vidiyo ezaabwe ziri mu miliyoni 10, bali bukunya. Vidiyo ze bazanya za kwegatta, kweyambula, kwegaala, ebyo ate ebyo bye bitambula. Kati ng'oli ku Yesu afuga ye Mukama, zigenda beeramu abantu asatu ate nammwe temubiraba. Naawe mulokole gwe ebya Yesu bikubowa era bino ebyokwegaala by'oyagala olaba. Omulokole akubuuza enamba y'essimu yo naye ng'enamba y'essimu mu vidiyo yabaddemu. Nakubuuza mpa ku namba y'essimu ninga mu vidiyo mweri. N'ogamba kakati ono yalabye vidiyo. Mulabako ka introduction kokka, olaba nga byayogera tebikukyamusa ng'ovaawo. Mukama atusaasire. Gamba Yesu onsaasire. Badde ntwaliddwa n'ebyensi. Nammwe mubangi mupositinga nga amabeere gali bweru. Nolaba omukazi ali lubuto n'apositinga olubuto. Ali bukunya anoonya view. Nga naye wepositinga no displayingayo paadi etalina obeera bweru, nosika kasikati ne kakoma eno kanika ne kalabika n'opositinga ne bagamba waawo, neegenda mu bantu 60,000 enkeera ne sikaati ogijjamu nobeera mu nnika. Olala kalade wayita myezi egi oli influencer. Ngera kampani ekunoonya bannange. Mukama atusaasire. Gamba Yesu onsaasire. Atali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi guntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwo. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemuko katono kwekomawo, bingi bye tukyalina tugenda okuba nga tetwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.